Nyanzi bazaala abaana 11 kamubalabe. Nyanzi atuuse okufumbiza, atuuse okufuna omukazi ewaka. Abantu 11 abaana bazaala naye ndabako omuwala omu. Abawala bali babiri, bali basatu. Nyanzi alina abaana 3 abawala, then abalenzi bali 9. Asobosezza okutuuka ku lunaku lwa leero era njagala okwebaza Katonda wammwe mikwano gyaffe. Naye mwabalaba ER News mubadde musuubira nti Nyanzi alina abaana ng'abo abenkana batuusaawo, oba obadde tokimanyi abaana baabo. Era nebaza Katonda tuwadde amaanyi okusobola okulabirira abaana abalungi ate abagezi. Twali tulina tetupangiseeyo ekiwatule tukimanyi nandiroodi oyo era tulaba najja n'agamba labanyo ono bamwita piigi embizi enkazi bagiyitani piigi nayo nti kuno obupiigire eti n'agamba labanyo zino piigi zine bupiigire eti naye olwaleero embaga eno singaba obaka yokka yampeta. This is a celebration and a thanksgiving to God. Katonda atuwadde ebintu bingi naye ekikulu mu byonna ng'oggyemu obulamu atuwadde ebikwano byaffe. Bannange nsaba abaana abagere omwami wange babakubireko mu ngalo olw'okubeera mikwano gyaffe. Embaga bwe yayimirizibwa mu 2022 namumanyi munange nti omuntu aba muntu, omukazi oyo nalikasiraamu naye ng'erinnya lyange nze namukisa omukazi